Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutuukirivu. Ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda ne Mukama waffe Yesu Kristo. Amen. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda Ayinza byonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okwatula ebyonoono byaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke tweyongere okumanyira ddala mu mazima obukulu obw'okwagala kwa Katonda era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe era tusabe ku lw'abalala ebyo ebyetaagibwa ku lw'obulungi bwabwe. Kale tufukamire oba tutuule era nga tusiriikiridde nga tumanyi nti Katonda ali naffe kaakano. Mu kiseera kino mbadde njala tukiweeyo ddakiika ng'emu tusiriikirire nga tufumiitiriza biki bye tuyiseemu omwezi guno oguwedde, ebyo ebitasanyusa mu bulamu bwaffe, ebyo ebitasanyusa mikwano gyaffe, ebyo ebitasanyusa abantu abalala mu bwa Katonda. Oyinza okubeerawo ng'olina kyewadde otegeseeteesa okukikola naye nga tonnakituukiriza. Naye ekiseera kino kiweeyo eri Mukama akubeere atuyita okwewaayo kyekiddukiro kyaffe. Kale ffenna awamu twatule essaala eyo eddako. Ayi Katonda Ayinza byonna, era ow'ekisa ekingi, tukyama okuba amakubo go ng'endiga bwe zibula. Tugoberera nnyo okulowooza n'okwegomba kw'emitima gyaffe, tugaana okuwulira amateeka ago amatukuvu. Tuleka ebitugwanira okukola era ne tukola ebitagwanira kukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe. Naye ggwe Ayi Mukama, otudde nfu abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda otusaasire abatuwa okuwona kwaffe, obaze ababoneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi, era otubeere ku bwoyo okutanula leero okwegendereza nga tukutya ggwe era nga tukola ebyo eby'obutuukivu, erinnya ly'ettukuvu litenderezebwe. Amiina. Mukama Ayinza byonna era ow'ekisa ekingi, atusaasire ffe, atusonye ebyonoono byaffe era atuwa ebbanga okulongoosa mu bulamu bwaffe era atuwa ekisa n'essanyu eby'Omwoyo Omutuukirivu. Amiina. Kale twatule essaala eyo. Ddako Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka obujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuweerere emmere yaffe eya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga tusonyiwa abatwonoona. Totutwala mu kukemebwa naye otuloke mu bibi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amen. Kale tuyimirire twatule ekitiibwa. Ekitiibwa kibeere Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Leka tuyimbe oluyimba lwaffe olwokubiri olw'203.
abantu kyena banganjesiga wenchama ekomyaho wembangwa enyimusa wesiraba mukuru evangelio musana unakuesanyusa Yesu ngotikilisa Kale tutuule tuwulize ekitundu kyaffe ekisooka. Ekitundu kyaffe ekisooka kivudde mu bbaluwa za Pawulo omutume eri Abeefeso, ssuula eyokutaano okutandikira n'olunyiriri olw'15. Abeefeso ssuula 5 okutandikira n'olunyiriri olw'15. Kale mutunule nnyo bwe mutambulanga, si ng'abatalina magezi, naye ng'abalina amagezi, nga mweguliranga ebbanga kubanga ennaku zino mbi. Kale temubeeranga basirusiru, naye mutegeerenga Mukama waffe ky'ayagala bwe kiri. So temutamiiranga mwenge, kubanga mu gwo mulimu okwegayaggula, naye mujjulenga Omwoyo, nga mwogeragananga mu Zabbuli n'ennyimba n'ebiyiiye eby'Omwoyo, nga muyimbanga, nga mukubiranga ennanga mu mutima gyammwe Mukama waffe, nga mwebazanga ennaku zonna olw'abeenda Katonda Kitaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, nga muwuliziganyanga mu kutya Kristo. Abakazi muwulirenga babbammwe nga bwe muwulira Mukama waffe, kubanga omusajja gwe mutwe gwa mukazi we, era nga Kristo bw'ali omutwe gw'Ekkanisa, bw'ali omulokozi w'omubiri yennyini. Naye ng'Ekkanisa bw'ewulira Kristo, n'abakazi bwe batyo bawulirenga babbaabwe mu buli kigambo. Abasajja mwagalenga abakazi bammwe, era nga Kristo bwe yayagala Ekkanisa ne yeewaayo ku lwayo, alyoke agitukuze ng'amaze okugirongoosa n'okuginaaza n'amazzi mu kigambo, alyoke agyereetere yennyini Ekkanisa ey'ekitiibwa, nga talina bbala newankubadde olufunyiro newankubadde ekifaanana nga bino, naye ebeere entukuvu eteriiko bulema. Era bwe kibagwanidde bwe kityo, abasajja okwagalanga bakazi baabwe bennyini n'emibiri gyabwe bennyini. Ayagala mukazi we yennyini, yeeyagala yekka. Kubanga tewali muntu eyali akyaye omubiri gwe yennyini, naye aguliisa, agujjanjaba, era nga Kristo bw'ajjanjaba Ekkanisa. Kubanga tuli bitundu bya mubiri gwe. Omuntu kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeegatta ne mukazi we, nabo bombi banaabanga omubiri gumu. Ekyama kino kikulu, naye njogera ku Kristo n'Ekkanisa. Naye era nammwe buli muntu ayagalenga mukazi we nga bwe yeeyagala yekka, n'omukazi atyenga bba. Ekitundu ekisooka kikomya. Tuwulize ekitundu kyaffe ekyokubiri ekya Luka. Simanyi bwaliwo yateeseteese okukisoma.
Nosoma ekitundu ekyokubiri. Ekitundu ekyokubiri kivudde mu Lukka essula ey'okutaano okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'ekumi-n'olumu. Awo olwatuuka ebibiina bwe byamunyigiriza ne bawulira ekigambo kya Katonda. Ye yali ng'ayimiridde ku nnyanja y'e Genesaleeti. N'alaba amaato abiri nga gali ku nnyanja, naye abavubi baali nga bagavuddemu nga bayoza emigonjo gyabwe. N'asabalako eryato limu eryali erya Simooni, n'amugamba okulisembezaayo katono okuva ku ttale. N'atuula n'ayigiriza ebibiina mu lyato. Bwe baali nga bamaze okwogera, n'agamba Simooni nti, "Sembera ebuziba, musuule emigonjo gyammwe muvube." Simooni n'addamu n'amugamba nti, "Omwami, twateganya okukeesa obudde ne tutakwasa kintu." Naye olw'ekigambo kyo n'asuula emigonjo. Awo bwe baakola bwe batyo ne bakwasa ebyennyanja bingi nnyo nnyini, emigonjo gyabwe ne gyagala okukutuka. Ne baweenya bannaabwe mu lyato eddala bajje babayambe. Ne bajja ne bajjuza amaato gombi, n'okukka ne gaagala okukka. Naye Simooni Peetero bwe yalaba, n'avuunama ku bigere bya Yesu n'agamba nti, "Ndeka, kubanga ndi muntu alina ebibi." Mukama wange, kubanga baawuniikirira ne bonna be yali naye olw'ebyennyanja ebingi bye baakwasa. Ne Yakobo ne Yokaana nabo bwe batyo, abaana ba Zebbedaayo, abaali basizza ekimu ne Simooni. Yesu n'agamba Simooni nti, "Totya, okusooka kaakano onoovubanga abantu." Bwe batyo awo bwe baagobya amaato gaabwe ettale, ne baleka byonna ne bagenda naye. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kikomye awo. Abakatwegattako nayaniriza ddala kuba nkenyi oba obuli mugenyi mwenda nakwaniriza ddala, naye mukyo oba akatwegattako tukwaniriza awo wootudde kyekifo kyo gezaako okulaba nga ofunayo omuntu omulala gw'oleeta esande eddako mu mwezi ogwokusatu, ate nga mulungi si gwe gw'abakyala. Yes, bannaye gezaako nnyo okulaba ng'olinayo munno gw'oleeta okuba nga tusobola okujjuza entebe zino. Tuveewo nga tuli kumpi okuvaawo wano, tuveewo nga tujjuzaawoko. Nga era bwe nayogedde ng'abaweereza tujja kutuulawo basatu, naye kati ntandise okutuulawo omu, ntandise okweraliikirira. Bannange, tusaba abatwegattako nammwe muveeyo tusobole okuba nga ennamba ekola ki, ng'ewera, kubanga kitwala ebbanga ddene okutendekebwa. Kale obalamu emyaka nga 5, 6, 7 oyagala kubeera musumba, kale olina okwewa obudde, tunakyogerako olulala. Tulina omukisa olwaleero nti Reverend Kasibante yagenda okugabanako naffe. Abali wano beebuuza ali ludda wa. Tulina omukisa ogwa Zoom nti agenda kwegattako naffe ng'ayita ku mutimbagano ogwa Zoom. Kale nga tugenda okuyiza obubaka, katuyimbe oluyimba olw'166.
Nsonyiwa katono tulina Sunday school olwaleero bano tusaba abaana bagendeko emabegako wali mu luumu eyo emabega awo balinayo saavisi yaabwe. Ndowooza tutuule nga bwe tukwaniriza ssebo. Musumba ankwaniriza nammwe bannange abooluganda mbalamusizza mu Mukama waffe. Bano bensobola okulabako wano ku Zoom bannange munyiridde nnyo, mwebale kunyirira. Era nsanyuse okulaba abamu bemmaze ekiseera ekiwanvu nga siraba oba sibalaba tulabagana. Naye Mukama yeebale kubakuuma, mbasaasidde bannange mwenna abalwazizza oba abalwadde oba abafiiriddwako, abaagala bammwe Mukama abagumye abawonye. Nasabibwa okubuulira ku lunaku luno ku maka. Amaka. Abazungu balina ebigambo bibiri ebyogera ku maka. Bayinza okugamba nti home oba family. Naye ffe tulina ekigambo kumpi kimu ekigatta home ne family, kye kigambo amaka. Mpozi olumu tuyinza okugamba nti ennyumba, ennyumba ya gundi. Naye bwe twogera oba tugamba ekigambo amaka, tutegeeza omuntu wasimbye amakanda, ewuwe. Olumu omuntu bwe yapangisanga tetwagayitanga maka ge kubanga essaawa yonna avaamu. Naye ng'ennaku zino tuyinza okugamba nti awo kati waabeera. Nga bwe mumanyi obulungi ewaffe bwe wakulanga nga bakugamba naddala bwe wabeeranga omulenzi oba omusajja nti osaana okufuna amaka, nga kye bategeeza nti zimba kayumba ne kabeera katono katya ate onoonye ne munno owase.
nti kola amaka era abazadde bonna baagala abaana baabwe bakule bafune amaka. Ffe tutunuulira amaka tugasuubiramu omwami n'omukyala n'abaana. Ako ke katono akali ku maka. Naye mukimanyi bulungi nti mu Afirika gye tuva amaka tegabeeramu mwami mukyala na baana bokka, naye ate olumu n'ab'eŋŋanda abalala. Bwe nkozesa wano ekigambo eky'Oluzungu nti bannaffe Abazungu bagirina gye bayita nuclear family. Olwo olumu ng'ebeeramu omwami n'omukyala, olumu n'embwa oba ne kkapa, kubanga nabo bayinza okugamba nti nno eyo kkapa oba embwa nayo it is part of our family. So nga ate ewaffe ne bw'oba oyagala embwa okufa obufi nga nze ze nalina ezange 3, sisobola kuteekamu mbwa ne ŋŋamba nti eyo nayo famire yange. Mu Bayibuli amaka gaagala nnyo okwefaanaanyiriza amaka ge tulina ewaffe mu Afirika oba mu Baganda, nti tetwayogereranga mu maka nga nuclear family, omwami n'omukyala n'abaana, naye amaka gabeeramu abantu bangi. Era singa mujjukira bwe baakubanga ebifaananyi nti bannaye muveeyo tukube ekifaananyi ab'omu nnyumba, nga n'omukozi ayamba awaka era naye mumuteeka mu kifaananyi ekyo, ne ssenga azze okukyala temuyinza kuga nti ate gwe toli wa waka wano sooka odde ebbali. Ayinza okugamba nti bambodde. Kale ng'amaka gabeera magazi mu ngeri eyo. Kaakati amaka ge tuyita nuclear family gayina ebirungi byago n'ebibi byago, era muyinza okutegeera ebirungi bya nuclear family ate n'ebitali birungi nnyo ebya nuclear family. Kaakati ate n'amaka ng'ag'ewaffe agabeeramu abantu abangi, bano ba Luganda, bano baani, nago galina ebirungi byago. Era muwulira tugamba n'okugamba nti ababi okulya abalungi emirimu, nti gayinza okuyamba abaana ne bakola, abantu ne mubeera bangi. Naye ate nno nago nga bwe mumanyi obulungi galina ebizibu byago. Kwegamba nti oyinza okusanga ng'abantu beeyingizza mu nsonga z'amaka ne batuuka ate we batandituuse. Olumu babeera baŋŋanda zaffe, batera okubeera ab'eŋŋanda zaffe. Bagamba nti anti ekyayonoona obufumbo bwa gundi, ab'eŋŋanda baayingiramu nnyo ne babatabula. Ebyo mubisoma bulijjo mu Bukedde era mubiwulira ne mu mboozi, sietaaga kubyongerayo. Bayibuli etuyigiriza ki ku maka? Mujja kwewuunya nnyo nga njogedde bwe nti muga nti yiyo omwawule Kanoli n'ayogera bw'ati nti Bayibuli mu ndagaano empya n'endagaano enkadde terinaamu nnyo byakulabirako oba maka galimu g'ogamba nti gano amaka ogalabirako mu Bayibuli. Kumpi tegaliimu. Tulabe ekyokulabirako. Amaka agaasooka aka Adamu ne Kaawa, Kayini yatta muganda we Aberi. Ekikulaga nti amaka gayinza okugyamu entabuka. N'osanga ng'abaana tebaagalana nga bakyawaganya. Nze bannange ng'omusumba nziika abantu nga bwe bukimanyi obulungi ngatta abagole. Naye kikwewuunyisa wano Abazungu bangi ngenda okuziika ne ŋŋamba nti olinayo muganda wo oba mwannyoko? Ne bagamba nti naye n'okujja okuziika tazze kubanga twakyawagana, twayawukana, tewali ayogera na munne. Kitaabwe y'omu ne nnyabwe y'omu, naye waagwawo akantu omu n'akyawa munne.
ebyo mubimanyi bulungi. Oyo Kayini n'Aberi. Tugende ku Ibulayimu ne Saala. Abo baali bamaze emyaka mingi nga bakuumaganye tebalina mwana. Ne bagamba nti olumu Katonda alituddamu. Naye Saala yalaba omwana tajja n'agamba Ibulayimu nti owange funa wano omuzaana ozaaleyo ku mwana. Bw'atyo Ibulayimu n'afuna omukyala Hagali. Naye Hagali bwe yamala okuzaala n'aduulira munne ne bitabuka. Era ebyavaamu mbimanyi. Tugende wa? Ku Dawudi. Dawudi yali kabaka omutuufu ennyo Katonda gwe yayagala. Naye ebikwatagana n'obufumbo bwe bwali mu Luzungu kituwandiise nti disaster. Mutabani we Abusalomu oba tugambe nti mutabani we Amunoni yakola ekivve ku mwannyina. Nnyina omulala gwe yali azaala. Kaakati Abusalomu mwannyina w'omuwala oyo Tamali n'anyiiga nnyo n'afumita Amunoni ekifo n'amutta. Kaakati nno kuba ekifaananyi nga ggwe Dawudi omwana omu asse munne. Ago ge maka ga Dawudi. Aga Sulemaani ago nago mugamanyi. Tegaali malungi era Sulemaani bw'amala okufa ebintu ne bitabuka. Kwegamba ntera okulaba naddala ewaffe e Uganda nagamba nti ekigambo ekkanisa kyemanyi okubuulirako ennyo. Bwe ngamba ekkanisa ngamba naddala Abakatuliki n'aba Church of Uganda. Ekigambo ky'amaka oba famire oba abaana. Kumpi buli mwaka mbadde nsoma nga bagamba nti guno mwaka gw'amaka. Guno kweka nti awo beetooloolera awo. Totera nno kusanga baawule babuulira ku bigambo birala nga omulimu nti waaka. Nti waaka. Nti oba obutonde bw'ensi environment. Naye kyangu okubuulira awo ku maka n'abaana. Naye yadde nga tutera okwesigama kw'ebyo ebigambo ebibiri. Bayibuli nga bwe mbagambye terina nnyo model oba modulo gye tugamba nti amaka gaagundi bwe gati bwe gaali oba malungi nnyo. Oyinza okugamba nti ate amaka Yesu mwe yakulira. Njagala obbagamba nti tetumanyi nnyo bikwatagana ku maka ga Yusufu ne Mariyamu. Tumanyi bitono nnyo ebigafaako. Wabula tumanyi nti Yusufu oba Yozefu ne Mariyamu baalina si mwana omu naye baalina abaana abalala. Ekyo Bayibuli ekyogerako bulungi nnyo. Era wano olumu bwe bagamba nti ate Mariyamu bwe yamala okuzaala ne Yesu teyeyongerayo, yeyongera kwegatta na Yusufu. Ekyo Bayibuli si kyegamba kubanga ate bano abaana abalala baavaawo. Yesu yalina baganda be ne bannyina. Twangiyise Holy Family. Naye tumanyi nti aba famire ya Yesu baayagala okuyimirira mu kkubo lye ery'okubuulira enjiri. To stand in his way. Kyolumu bwe yali abuulira awonyezza n'abantu endwadde ne bagamba nti ndowooza atabuse alabika mu mutwe si mulamu. Ne bagamba nti bamukwate. Tebeni mugende mumukwate ayonoonesa omutwe. Eyo ye famire. Ye famire ya Yesu. N'aba famire ya Yesu nabo okusooka tebaamutegeera. Kwegamba ab'amaka ago bayinza obutakutegeera. Ab'amaka tetwogera ku maka. Mpozi tuyinza okugamba nti bwe tugendanga mu ndagaano empya tusangayo munajjukira mu bikolwa by'abatume essuula ye 18 oba ne
mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso esooka nga Pawulo ayogera ku omwami Akila oba Akwila n'omukyala Priscilla. Ewaffe nno temuwulira nnyo mwami gwe bayita Akila, naye abakyala ba Priscilla mutera mbawulira. Abo baali bantu beesigwa era mu nnyumba yaabwe mwalimu ekkanisa abantu gye baakuŋŋaaniranga era baasembezanga abakristaayo abalala ne Pawulo yennyini. Kale naawe tuyinza obbagamba nti abo baali model family. Ewaffe mu Buganda omukyala bw'aba afumbirwa, simanyi oba lwaki ffe abaami tebakitubuulira, lwaki bakibuulira mukyala yekka okusinga. Bagamba nti mu nnyumba temuli kkubo. Era ekyo batera n'okigamba omukyala abeera omusika nga bamukwasa akambe nti mu nnyumba temuli kkubo, nga bategeeza nti buli ayingira mu nnyumba mwanirize. Mwanirize, tomutunuulira butunuulizi nga avaawa, kubanga wayambalira ajje akyale wabeerawo ekimuleese. Yenna mwe munakikkiriza nti eyo njigiriza nnungi. Okuggyako kanjogereyo kano nti ennaku zino muyinza okugamba nti waliwo kino ekigambo jakiteeka mu Luzungu kubanga mu Luganda sisobola kifuna bulungi, ekigambo ekiyitibwa boundaries. Nti olumu omugenyi ajja mu nnyumba naawe omupimamu n'osooka olaba. Nze nakuza bannyinaze nga mbaleka awaka, naye ne mbagamba nti omuntu yenna tajjanga wano n'abasaba ekintu nti nkimutumye nga nze siwandiise kabaluwa, ne mbabuulira n'erinnya eryange eryempandiikako eritali mu abalala gye batamanyi, naye kati nnyinza okubabuulira erinnya nga ye Kigongo kubanga nze Kigongo, nti kasita mulirabako nti Kigongo kyabasabye nga mukimuwa, kubanga oli ayinza okujja wano n'abasaba kino bakintumye. Nga kyentegeeza kiikino nti erudda ogamba nti mu nju temuli kkubo, kirina we kikoma. Waliwo naawe b'otunula n'opimamu nti nabagambye nti Yesu yayogera bitono nnyo ku maka. Mumanyi bwe baali bamubuuza ku bufumbo kye yayogera ku kigambo kye twandiise divorce, okwawukana. N'agamba nti ate wali kintu kyonna kisaanye kwawukanya bafumbo, kubanga ekiseera kye yayogereramu ng'omwami asobola okugoba omukyala kubanga yasiriizizza emmere oba tamusanyusizza, naye Yesu n'agamba nti apaana, si bwe kityo bwe kyali olubereberye. Mu lubereberye Katonda yabatonda omusajja n'omukazi. Era muwulidde ebigambo ebisomeddwa wano omwami James Mulondo byasomye obulungi nti omwami n'omukyala bali omubiri gumu, tewaliwo asukkulumye ku munne. Weewaawo Bayibuli egenda negamba nti nno omusajja gwe mutwe gw'amaka, soogera engeri eyo. Naye ate awo si weekoma, egamba nti omusajja n'omukazi, omwami n'omukyala bali omubiri ogu gumu, nga tosobola kwawulawo mutwe na bigere, bonna bali omubiri ogu gumu. Tekitegeeza okugamba nti omubiri gumu nti buli omu talina, mu Luzungu kye twandiise individuality, nti si individual, kubanga ate singa mufaanagana bufaanaganye tewandibaddewo bufumbo gye buvuddeko wiiki emu wano. Nagenda okunkebera amaaso era ne galubindi zino zennina mpya muziraba bwe zifaanana obulungi. Kaakati ono akebera amaaso
bw'atunula mu liiso lyange erimu ngenda okulaba ng'eriiso erimu lyaba bulungi okusinga eddala kubanga bwe yandaga ennyiriri okusoma buno obunyiriri obusembayo bwansi ng'eriiso erimu terisobola kubusoma ate bwe nakyusa ku ddala ng'eddala lisoma bulungi ne mugamba nga ndabye eriiso lino nga teriraba nga lino naŋŋamba nti y'okimanyi amaaso galinganga emikono oba amagulu waliwo eriiso eriraba obulungi naye talaba bulungi nnyo naye kaakati amaaso ago gabalansinga mukiridde ekyo nti erimu libalansinga linnaalyo n'amaka bwe gali olumu omwami gobeera eriiso erinafu ate olulala omukyala yabeera eriiso erinafu tewaliiwo nti nno omukyala yeriiso erinafu oba omwami yeriiso erinafu omukyala ekiseera kyonna yeriiso ery'amaanyi nedda waliwo ebintu bye tulinamu obunafu ate ng'oli abimanyi naye gwe nga tobimanyi n'olwekyo tuli omubiri gumu ekyo Yesu kyayigiriza mpozi tugambe nti amaka amalungi ge twandiyise nti ideal gandibadde gatya twandigambye nti amaka ago ge maka omuntu g'asaanidde okusanyukiramu bwe tugamba amaka oba we tuyita awaka abamu n'ennaku zino bayitamu mbu ewaka oba eka tugamba ekifo muwulira ng'osobola okweyabya olulira ekigambo ekyokweyabya ng'osobola okubeera ggwe wennyini tuyinza n'okugamba naye nno ffe abatalina nviiri kati nga nze ndabawo nejje musaawo omulondo abatalina nviiri tetuyinza kukozesa kigambo kino nti no letting our hairs loose mu maka tuzannyiramu tuyimba nze ntera okubeera mu nnyumba eka ne nnyimba nanga nti ki oyimba kiwabadde kita mirembe gyange tulaba televizoni tuseka tunyumya tuwuliriziganya twoza ebintu tufumba mu luzungu kangambe na kano nti mu maka we can even throw a tantrum oba ndi mwana nenyigaawo kikiyonyiize kyekikola ku mulimu ago ge maka mu sociology ega mu sayansi esoma ku bantu n'embeera zaffe amaka bagayita the basic unit of society nti the basic unit of society amaka tegeyawulako nnyo ku society naye ye basic unit kubanga ge gatonda omuntu okwo nno kwogattira ekika n'ogattamu essomero n'ebirala bye tubeeramu kwega amaka ago gayamba okuzimba omuntu ng'omuntu era mukimanyi bulungi nti olumu okugenda mu maaso kw'omuntu oba okudda emabega kwesigama nnyo ku maka oba mu maka mwava era olumu bw'otunuulira empisa z'omwana oyinza okutegeera amaka gaavaamu naye taagala ate twanguwe kusalira bazadde oba muzadde misango abazadde kankozese enjogera eriwo e Uganda ennaku zino omuzadde olemwa olumu oyinza okwagala okukuza omwana wo mu ngeri gye wandiyagadde omukuzaamu omwana n'alema kubanga n'abasomesa batugamba nti omwana si tabula rasa nti tali awo nti nno osiigako busiizi gwe kyoyagala kubanga omwana naye yeerowooleza yeesalirawo awo kyentegeeza nti mwe abazadde mugezeeko okukola kyemusobola ng'abazadde muleme kunenyezebwa nti naye abazadde be baalemu ate abazadde njagala mbalabule abaana bagezi nnyo
kino kankyogere mu Luzungu nti a child can play off one parent against another. Omwana ayinza okubaawula taata ne maama ne bakubagana olwo omwana n'awangula. Mulabe ekigambo nti bwe mugamba omwana ekigambo mwenna mwembi mussa kimu ng'aye nkuyege. Munno oluvannyuma mpozi n'omugamba nedda naye kyewagambye omwana oba kyewagize nze ndowooza si kituufu twandikikyusizzaamu. Naye kaakati bwe mutandika okukubaganira awo nga n'abaana oba n'omwana awulira ng'omwana amanya nti bano mbamaze, olwo osolite yammwe egudde. Kaakati naatera okumaliriza saagala kgenda wala nnyo. Ewaffe gye twakulira naddala ffe atwakulira mu byalo twagambanga nti omwana akuzibwa kyalo kiramba mu Luzungu nti a child is nurtured by the whole village. Ebyo wano tebiriiwo. Ne Uganda naddala mu bantu ababeera mu bibuga bigenda biggwayo. Ekyalo tekikyakuza mwana. Omwana abeera ku mmwe abazadde babiri. Mpozi olumu n'omuntu gwe bayita house help oba house girl ayamba awaka. Awo olumu ne kireeta ekizibu. Luli waalingawo kye tuyita norms oba empisa ze tugenderera nga tukuza abaana nti omwana tokola bwoti, abagenyi bwe bajja okola bwoti nga bimanyiddwa. Ennaku zino nno mpulira bannaffe baga nti nga bimanyikiddwa bayiyizaayo oluganda olwawe naye nga bimanyiddwa nti omuntu yeeyisa bw'ati. Naye ennaku zino si bwe kiri kubanga mmwe abamu mu maka muyigiriza omwana mpisa ndala nti abaana beeyisa bwe bati ate abalala nabo babayigiriza mpisa ndala. Kaakati okusoomoozebwa oba challenge gye tulina abazadde eri bweti nti wano awali cultures oba obuwangwa obuli obw'enjawulo nti obuli diverse ate nga n'obumu buwakanya bunnaabwo. Wega nti cultures in conflict. Tuli mu cultures in conflict. Tusobola tutya okulondawo ekituufu ekyokugamba omwana oba okugamba nti omwana tumukuze bwe tuti. Awo nno kwe kusoomoozebwa kwe tulina. Bayibuli etugamba ki? Bayibuli yadde tetuwadde nnyo byakulabirako birungi nti gundi ne gundi, naye bwe tugisoma tufunamu principles. Tufunamu principles kyenandiyise nti principles. Principles ezimu era kwanjogere ku mwami Lulonde kitundu kyasomye agamba nti nno musomenga mutuulenga mwogere mwenna n'okuyimba ennyimba nga kyekitegeeza nti wabeerewo kino era kankiteeke mu Luzungu interaction. Nti wabeerewo interaction nga mukubaganya ebirowoozo, nga mubuulira abaana engero, nga mubabuuza kye balowooza. Ennaku zino naddala ffe abali wano saati nno si ffe ffekka naye n'abali e Uganda naddala ng'omwami akola n'omukyala akola ngamba abakola ne bava awaka ne bagenda awalala kubanga omukyala ayinza okuba nga abeera waka tekitegeeza nti takola naye aba akola lwakuba tafuna mpeera. Naye ngamba bano abava awaka ku ssaawa 2 ne bagenda ne bakola ne bakomawo essaawa 3 ez'ekiro oba 12 ne bakomawo nga bonna bakooye. N'abaana be tulina abatakyabeera waka abamu ababeera mu masomero mu boarding school abalala nga basoma ku Lwomukaaga ne ku Sunday. Ekigambo kye bayita quality time bannange kyatubula. Oba ku mmwe abawuliriza essaawa eno ng'awo mufuna tiiki 9 ku 10 oba ku 10 ku 10 bannange njagala okubeebaza ku kigambo quality time. Okutuula ne munno ng'omukyala n'omwami ne munyumya n'ogamba nti kulikayo n'omunyumiza ebibadde ku mulimu ne museka
ne museka nti yo bannange nti oba ne mutuula n'abaana ne mugaa nti kino kiseera kya kutuula. Waliwo kati abaana be bambuulirako nti nno ne bwe mutuula ku mmeeza ogenda okulya emmere, kati abaana baliira mu kisenge nga bali ku mobile phone, temukyatuula wamu. Kizibu nnyo okusanga banne mutunuulira abazungu, naddala abazungu ababugumyeko, kubanga waliwo bano abayabayaba, naye abazungu ababugumyeko tebasobola kikkiriza ekyo. Bagamba nti kino kiseera kya kulya, ffenna tulina kutuula ku mmeeza kuno. Era omwana omu bw'aba avaako ateeka okugamba nti excuse me, ave awo, kubanga bo bamanyi nti ekiseera ekyo quality time kwe tuliira awamu. Kakati bwe tunuulira ewuwo mukyalina quality time, omwami ne mukyala ne mutuula awamu ne munyumya. Quality time eyinza n'okuba nti tutambulako ne tugenda mu paaka babiri ne tulaba ebintu. Tolina kubeeraawo nga buli kaseera nti nze nkola. Abamu tulina emirimu 2-3, nkitegeera, kubanga munnange olina okutunula wano nawali esente zijje ofune ekinaaliisa magala eddiba, naye ate olumu kyoyagala ennyo kye kikutta. N'olwekyo weerekereze ogambe nti saagala ate obufumbo bwange oba enkolagana yange n'abaana efe. N'olwekyo kino ekiseera tusobola okutuula, era tutaddewo olunaku puroguramu nti lwe tutuula luba lwa 6 essaawa zino. Ekyo kye kiseera kyaffe ekya quality time. Mubuuze abaana kye balowooza, mubabuulire engero. Bwe twali tukula twakolanga bwe tuti. Muyinza okulowooza nti abaana tebabiwulira, naye babitegeera, kubanga awo muba mubasibidde entanda, muba mubawadde omuziziko. Olumu ne bwakuwakanya addayo n'agamba nti naye maama oba taata yagamba bw'ati. Kakati ngenda kumaliriza bwe nti, bannange, nze ndabye abantu wano e Bungereza ne mu Amerika be twandiyise obumu nti ba immigrants. Kambawo ekyokulabirako, ndabye Abachina, ndabye Abayindi, ndabye ba Jews, ne ndaba ne ba Nigerians, ne ba Uganda nabo mbalabye, ab'engeri, Abakyoli, Abaganda, abalala, Abanyolo. Buli mwana avaamu obulungi mu bantu abo benjogedde ye muntu awuliriza bazadde be. Bw'ogenda mu Bajuuzi bawuliriza nnyo bazadde baabwe. Abayindi abavuddemu, ngamba abavuddemu, nabo bawuliriza bazadde baabwe. Abacyayina nabo bwe bati. Ate abaana abasinze bambi okwonooneka ennyo be baana b'Abazungu, naddala bano be tuyita working class. N'abaffe bambi abaddugavu ba immigrants, ate ffe tuyiga empisa embi. Ne tuleka abaana ne bataayaaya. Ogenda okuwulira banne mubimanyi n'okunsinga nti omwana poliisi yamukutte, nti ate maama kaakati akaaba, nti ate omwana ali mu bad drugs, nti ate ali wano. Kino kye kisemberayo ddala. Kizibu okusanga omwana agenda mu kkanisa n'ayonooneka. Kizibu nnyo. Era bw'oba oyagala okuyamba omwana mukubirize, bw'ogenda okusaba naye ogende naye. Bannange, Mukama abeere nammwe. Ffenna awamu tuyimirire okwatula enzikiriza y'abatume. Nzikiriza Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana w'omu yekka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Mariyamu, yaleeta olw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, naye alivaayo okukomawo okusala omusango gwa nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu, n'okusonyiyibwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Saala ey'olunaku.
tukwegayiridde okume ekkanisa yo n'ennyumba yo ennaku zonna ereme okuleka eddiini yo ey'amazima oba abeeteesiga kintu kyonna wabula okusuubira ekisa kyo ekiva ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe ekiva mu ggulu balyoke bakuumibwe bulijjo n'obuyinza obw'amaanyi obwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ensala y'akawungeezi twegattire wamu. Ayi Mukama, tukwegayirira omusana gwo gwakenga mu nzikiza yaffe okuuma ekisa kyo ekingi otugye mu kabi konna ak'ekiro kino olw'okwagala kw'omwana wo omuyekka omulokozi waffe Yesu Kristo. Amiina. Kale ka tugende mu kiseera eky'okwegayirira. Sooka byonna njagala tukolemu okwenjawulo abali ku Zoom ayinza obutawulira, naye oba Mukama akutteko olunaku lwa leero okusabira amawanga, yimirira osabe. Katonda ayinza byonna afuga amawanga gonna, tukwegayirira owe ekisa kyo abakulembeze obutuukirivu. Okusooka byonna nga tutunulira n'abakyala Queen wa Bungereza, tutunulira kabineeti yaffe eya wano, Prime Minister ne kabineeti ye Mukama, n'abakulembeze bonna be tulina wano mu ggwanga lyaffe erya Bungereza. Eri Mukama era tuyimusa eggwanga lyaffe erya Uganda. Mukama tuyimusa omukulembeze n'abakulembeze bonna. Kusooka byonna aba gavumenti eya wakati tubateeka mu mikono gyo. Mukama tukusaba obawe emitima emikkakkamu. Mukama tukusaba obawe amagezi okulamula eggwanga lyaffe mu mazima n'obwenkanya. Era mu kiseera kino Mukama tuyimusa kabaka waffe omuwa amagezi okulamula Namulondo n'amazima n'obwenkanya. Mukama tukwebaza olw'emizannyo egibaddeyo e Uganda, n'okusinga byonna amaka gonna agali mu Uganda tugateeka mu mikono gyo, nga tukusaba Mukama ogalungamye, ogawa omukisa, ogayimuse. Mukama byonna nga kano bw'ayogedde, oluusi tubeeramu obutakwatagana, oluusi amaka gaffe gajjudde entalo, oluusi amaka gaffe tetufunye budde bukimala okubeera nga tubeera wamu. Naye Mukama tujja mu maaso go, tumanyi nti olitabaaza. Oluusi oli muliro tugulaba Mukama, oluusi bwe gwaka gwokya ekyo ekibi, ate atera otutunulira nga gwokyezza ekyuma kifuuka ekirungi. Mukama tukusaba oleete omuliro wakati waffe Mukama, okwokya byonna ebigaanya okukuuma amaka gaffe awamu, ate n'okusinga byonna oluŋŋamye ebyo byonna ebisobola okuba nga tugatta okutambulira wamu mu maka gaffe. Era nga tutuuka ku nsonga y'amaka, Mukama tuteeka mu mikono gyo. Abonna ababeera bokka mu ngeri emu oba endala tubayimusa. Tukwebaza olw'obulamu bwabwe, tukwebaza olw'emirimu gyabwe. Era Mukama tukusaba okusobola okuba nga tusobola okutambula wamu nabo, okusobola okuba nga obawa emikwano emirungi, okuba obalaga okwagala, era okusobola okuba nga bakola kyonna bakikola olw'obulungi bwo. Ayi Mukama tuyimusa ekkanisa yo, okusooka ekkanisa ye wano, tukwebaza olwa St. Mark, tukwebaza olwa St. John's Waterloo, tukwebaza olw'abaweereza bonna abaweereza mu ngeri mu kkanisa yo ey'enjawulo. Tukwebaza olw'obukiiko obufuga ekkanisa yaffe wano n'abaweereza bonna mu kkanisa eno. Tukusaba Mukama otuluŋŋamye, tuwe amaanyi, otusobozese okulaba nga tutwala omulimu gwo mu maaso. Ale Mukama tujja mu maaso go okuyimusa buli omu ali wano. Manyi nti oyinza okuba wano ng'olina ensonga mu mutima gwo. Nga mu kaseera kano mbadde nsaba ogiwe eri Mukama, omunnyonnyole kikyali ky'oyagala akikolere mu bulamu bwo. Mu Bayibuli tugamba nti onookonkonanga oluggi lunaakola ki? Lunaggulirwawo. Mbadde saagala osirike busirisi, naye mu kusabako mu ddoboozi lyo waayo ensonga zo toyagala Mukama atunulemu. N'ensonga lwaki yakuyisa okujja mu saaviisi eno, era atayagala ove wano nga tuyogedde naye. Ekiseera kino yimusa okusaba kwo
omunnyonnyole ki kye weetaaga. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Kale ffenna awamu twatule ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu beere mu naffe ffenna emirembe egitaggwaawo. Kale tuyimirire tuyimbe oluyimba. Tugenda mu kiseera eky'okwebaza n'amannya abo abaatuvaako. Mu kiseera ky'okwebaza nja gasoma. Kale nsuubira nti waliwo kyanalumu tunayimba luyimba mbadde nsaba asabye okwogera katono. Alamusiza nnyo Mukama waffe era nsanyuse nnyo ssebo oba mwenna abakristaayo okumpaayo ekiseera kino okubaako kye njogerako. Kye ŋŋenda okwogerako
si kintu musonyiwe kyengenda okwogerako si kintu kirala nnyo kyakwebaza. Bannange simanyi bwe ntandika, simanyi na bigambo ki byenyiza kwogera, byenyiza kuboogera gye muli mu kwebaza kwange enafiirwako omwami wange David Hughes. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuyimirirawo lwange nange ffenna ne tuba nga twassa kimu ne tukola omukolo ogw'okuziika. Bampadde eddakiika ntono nnyo kyemuva mulaba nti wabaddeyo ebirala bingi naye kambikutulemu ntandike nti ekigambo ky'okuziika oba ekyokwerekera omwami wange mukwano gwammwe kwe mwatulaga. Omwami yagenda oba yatuva ku maaso nga 22 Desemba era yanfiira mu ngalo bw'ati kuba nali naye nga omukka gwe ogw'enkomerero. Kyali kyantiisa, abadde aludde nga mulwadde naye ng'obulwadde bwe bw'oba okuba nti oba takwataganya bulungi bintu mu mutwe naye nga si bwe bulwadde obubadde bugimutwala. Naye sijja bigendamu nnyo bannange, naye nga Mukama bw'atyo yamuwummuza. Kulwo nga 2 twateekateeka ebyokuziika. Bannange mwebale nnyo, mwajja ne tubeera ffenna ne siswala mu sayidi eri endala, ne tubeera bumu, mwatindika ennyendo, mwava eno yonna oba buli omu yonna gye yali. Byali biseera bya lunaku lwa kukola, ssaawa zaali za kumakya ze twafuna, ate ng'ebintu obudde sinabwo si bulungi nnyo, naye bannange ne mujja. Ekintu ekyo kyansanyusa nnyo, ne siswala oba abaddugavu taswala eri abazungu. Kuba ndooza baali balindiridde ki kye tugenda okukola, naye mwakola eky'ettendo. Bannange abayimbi musina kyendoogerako. Kale temwateekateeka nti naakani era ng'ebiseera byali bizibu nti oba kuyewe, naye abasinga mwajja era ne tukola okuyimba kwaffe ne kuba kulungi nnyo. N'omwawule yeebuuza eyakulembera essaala n'agamba, eyakulembera okusaba okwo n'agamba nti these angels, kwegamba yakyewuunya nnyo bo engeri gye bateekateeka okufundi kwabwe, naye okwaffe kwali kwa njawulo, kwabeewuunyisa. Era nyongera okwebazaamu omukyala Esther, yakola bulungi nnyo, yazannyawo ekitundu kirungi nnyo mu kuteekateeka mu kusaba okwo. Mujjukireeko emabega nga sinava ku bayimbi. Abayimbi mwe mwatuyimbira era ku mukolo ogw'okugira ki, ogw'okufumbiriganwa nga tufumbiriganwa ne David. Yasanyuka nnyo era n'atandika okwagalirawo okujjanga okuyimba wano okugira. Okuyimba kwamuleeta nnyo nga bw'abanga tunasaba ewotalo akubuuza yenna kutubuuza munaku mmeka, atandika kubuuza lwakusatu, lunaku ki luno lwadi, bwe bityo azuuka essaawa 10 tutandika okwetegeka tetunajja ewotalo, kubanga tulina okusooka okusaba wa Finsbury Park nga tulina okukola.
kale yakweteekerateekeranga nnyo era yayagala okuyimba oba okusaba okwaffe okw'abaddugavu n'akutwala nga kintu kya muwendo. Era neebaza nnyo okulaba nga era twatuukiriza okumuyimbira essaawa envanyuma. Mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala. Ate era waliwo mwami mukyala Luyombya yajjako ewaffe mu Finsbury Park, yamutuula kumpi wano, naye bwe twamala okusaba n'agamba nti ekyo ki abadde enjo oba kwegamba yakiyewuunyanga nnyo, simanyi lwaki yatwewuunyanga nnyo okuyimba kwaffe. Kaakati n'aba nti bwe yagamba nti tunasaba ewotalo, omukyala oli anaabeerayo, yali tamumanyi linnya naye yagamba omukyala oli anaabeerayo, nomugamba nti guupi yonna nti ajja kubeerayo, n'agamba nti kale era twatuulanga kumpi ewotalo, twatuulanga kumpi n'abakwaya, naye nga ekitusuuse okumpi yayagalanga nnyo okuyimba kwaffe. Mwebale nnyo obutanswaza abakwaya, kubanga yagenda mu mativu ku ekyo. Ndowooza neeyo waggulu gye yali nkakasa yakirabanga mwakikola, mwatuukiriza okumusiibula n'ennyimba ezamu. Nyongera okwebaza abakyala ba Mothers Union mu kkanisa eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, era mwaweereza obubaka era ne buba nga bwatuukako bulungi era bwakola ekyamagero n'ekimuli kyali kirungi nnyo kimwatuweereza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nyongera okwebaza bannange, mbitemyetemyemu, bibadde bingi naye mbitemyetemyemu mukulamanya nti essaawa ntono gye bampadde. Nyongera okwebaza abakyala aba Finsbury Park ababaddewo, nabo bakoze bannange omulimu gwa ttendo ogw'ekkanisa ya Finsbury Park, abakristaayo n'ab'emikwano. Mwebale nnyo mwenna mwenna, sirina bannange kwennyinza kuleka kwebaza. Ekirala, reception. Twali tulina okukola reception era tulina okukola reception. Sinnabeebaza mu butuufu bwonna, era nali ndowooza nti oba nkikutulemu ng'olwaleero bwe tusabye wano tukikole nga no nga tumaze, naye ng'essaawa ya wano ebeera ntono nnyo oluvannyuma lwagira ki lw'okusaba nga sisobola kikola, naye nga reception tukyagirinzeemuko. Ab'akakiiko bagambye nti tulindemukko omusana gumale okujjajja, ate osanga nga tuzze n'eri waffe tetunayinza okufuna ekiseera ekirungi ne tugirawo gumu. Naye nga reception bannaye temugamba nti tetwafunayo nako reception. Reception waliwo akatonotono awaka, naye reception etugatta ffenna ejja kubaawo ekiseera bannange tebannakimbuulira kibasazeewo akakiiko ako. Kale bannange, sijja kwogera bingi nnyo, naye munnange amperekeddeko ye mukyala Lilian ow'e Finsbury Park, omu ku bakyala abali kakiiko ako akakoze nnyo ku by'okuziika byonna, era ababaddewo mu buli ngeri yonna. Manya owulidde, onywedde, okoze etya? Bannange tikyali kyangu, era buli muntu ayinza okwebuuza nti naye tekyambeerera kyangu, era tekyali kyangu ddala. Abategedde ndowooza mukitegedde nti tekyali kyangu ddala eri obulamu bwange okufiirwako omwami oyo, kubanga yalwana ebintu bingi nnyo eri obulamu bwange. Kale bannange, tujja kusisinkana olunaku tujja tuyisa, tetunasobola okugira ki
okuŋŋaana ffenna era temundekereranga bannange kubanga kwolwo bwe tujja okugira ne bali abakusayidi eri bonna twegattire wamu tulabe bwe tusaba okukola omukolo ogwo ogwa reception. Tetuyinza butakola reception mwami Hughes, tetuyinza. Ate era waliwo n'ekyomusomo omulala gwe njize ennyo mwami Hughes, omulimu ogw'okugamba nti bannange tweteeketeekenga. Temugamba nti no nti bw'onooteekateeka ng'ofa enkya. Ebintu bino byonna bye mbagamba yabiteekateeka, okuziika kwe yakuteekateeka emyaka nga 4 emabega. Naye tewali kintu kyonna kyatuzibuwalidde n'akamu kyonna. Buli kimu yali yakyesasulira dda. Kale bannange naffe tukoppeyaako. Bannange buli ateekese bw'oteekateeka tekitegeeza nti ogenda kufa, wabula oteekateeka n'otukalubiriza banno boolese ebweru, ate n'ekitiibwa kibaawo kingi kubanga buli kintu kyonna kiba kiweebwa. Kale ebintu by'omukolo gwe yaguteekateeka emyaka 4 oba n'okusingawo emabega. Basabusa mu nkola oba ne twongeramu ku butonotono fenizibwaliko akati kyaliwo okusaba biki ebyo naye nga tekyali kibi. Kale bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala, nsanyuse nnyo era Mukama mwera mulindirire olunaku lwe tunaba tubuweereza ekino lwe lunaku olw'okukola reception. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tugenda mu kiseera eky'okwebaza. Twebaza olwa ensonga zonna. Wali nnyo okujjako Nalumu kuba omugenzi yatunyonyoddeko kyokka, naye oba olina ensonga yonna gy'oyagala okwebalizawo, tugenda kuyimba oluyimba luno tusobola okujja mu maaso tusobola okwebaliza wamu ng'ekkanisa. Tuyimba oluyimba 176.
Twatula ezabbuli eya 23. Mukama ye musumba wange, seetaagenga angalamiza ku mutendera ly'omudumto, antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu, akomyawo emirembe yange, annuŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu olw'erinnya lye. Era newankubadde nga ntambulira mu kibuga eky'olumbe, sitya kabi konna, kubanga gw'oli nange. Olugaalo n'omugogo gw'ebisusa oteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange. Onsiize amafuta ku mutwe, ekikompe kyange kiyiwa. Obulungi bw'ekisa kireme gagenda nange ennaku zonna ez'obulamu bwange. Nange naatulanga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku lunaku. Ekitiibwa kibe kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bukyali lubeerera, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Mukama omulungi, tujja mu maaso g'okutoola ssaddaaka ey'okwebaza. Okusooka byonna nga tutunuulira abo abatugenzeeko olw'amaanyi, olw'obuwagizi bye watuwa mu kiseera ekyo ekizibu. Tujjukira Mwami Hughes ne bano abaatugendako mu mwezi ogwokubiri. Naava Baabumba, mukyala Naava Baabumba, Maama Alice Nababi, omukyala Mary Nansubuga Kiggundu, omukyala Aida Nalubwama, Taata Lubega, omukyala Sise Nabulya, omwami John Kavuma Ddungu, omukyala Robina Nakityo, omwami Serwano Balagadde, omwami Wilson Mulindwa, omwami Daniel Wamala, Taata Charles James Muwanga, Dr. Margaret Mugerera, Maama Ferideles Wampamba, omukyala Rebecca Kawuma, omwami Kigundu, Taata waffe Stephen Roy Kafero, omukyala Ezekia Dungu, omukyala Marjorie Nanozizake, omukyala Nakato Margaret Mukasa, n'abalala bangi abatugenzeeko mu kiseera kino, nga bwe tujjukira emitima waffe gyennyikira olw'abo abasomeddwa. Taata omulungi, otutambuza bulijjo mu kiseera kyonna kye tuba tuyitamu, naye Mukama ekiseera eky'okufa kiba kizibu. Naye Mukama tukwebaza nti obeera wamu naffe mu kiseera ekyo, mu kutubudaabuda, oyita mu bantu ababa bazze okutukungubakira ku Mukama. Tukwebaza olw'emikwano, tukwebaza olw'ekkanisa yo nga bwe tuwulidde, tukwebaza olw'abayimbi abo abasobola okuyimirira naffe mu kiseera ekyo. Taata omulungi, we tujjukira abatugenzeeko, emitima gyaffe ginakuwala. Naye Mukama tukusaba, tujjukire ebyo ebirungi bye baakolanga mu bulamu bwaffe,
era otubeere nti batuule mu mitima gyaffe otujjukira nawe amazzi gamba gaba gazze otusobole okutuyimirira kubanga asobola okutambula nga tuyimirira mu bulamu buno obw'ensi era tubeere n'essuubi okubasinkana olunaku olumu. Mukama wulira okusaba kwaffe. Tweyongere okwegayirira Zabbuli 10:17 egamba mutendereze Mukama mmwe amawanga gonna, mugulumize mmwe abantu bonna, kubanga okusaasira kwe kungi eri ffe n'amazima ga Mukama gabeerere emirembe gyonna. Mutendereze Mukama. Mukama abantu babaze mu maaso go okutuula ssaddaaka ez'enjawulo. Mukama kiyinza okuba okwebaza olw'emirimu gyabwe. Mukama kiyinza okuba tuzze mu maaso go okwebaza olw'abaana baffe. Mukama tuzze mu maaso go okwebaza olw'amaka gaffe. Taata mulungi tukwebaza olw'okukuuma abaana baffe mu masomero gye babeeramu, olw'okututambuza olw'ekkanisa yo. Era tukusaba Mukama otuluŋŋamye, otuwe amagezi, otuwe obukakkamu, otubeere Mukama tusobole okutambula naawe mu nsonga zonna. Ebeere omulamu mu bulamu bwaffe era obeere omusingi oguzimbibwa okulaba nga tusobola okuyimirira okutambula naawe. Ebyonna tubisabye nga tutamanya mu linnya ly'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Nze n'essaala eno, Ayi Katonda ayinza byonna, omuvaayo ebirowoozo byonna eby'amazima n'emirembe, tukwegayiridde okume omuliro mu mitima gyaffe oba okwagala emirembe n'amazima. Oluŋŋamye mu magezi go abatukuvu bonna abafuga era abateesa okuleeta emirembe mu nsi. Obwakabaka bwo bugayizibwe butebenkere era okutuusa ensi yonna lw'erijjukira okwagala kwo. Kubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omubaka wa Ssaabasajja mu Yukene Island, Oweekitiibwa Ronald Lutaaya ali ku Zoom, n'alinnya abalangira n'abambejja, abakristaayo mwenna abaami n'abakyala, n'abaana baffe mwenna abali wano mu kkanisa n'abo abali ku Zoom. Mbaaniriza mu kusinza okwaleero okw'okwebaza olw'ekirabo ky'amaka. Ate era ntwala omukisa okubakulisa omwaka omukadde kuba tetulabagananga, n'okubazaamu essuubi ery'omwaka omupya 2022 omulungi. Twesige Mukama. Nsaasira abafiiriddwa n'abalwaziza bonna mu mwezi oguwedde. Okwebaza neebaza Reverend Stephen Colson taliiwo olw'okutuwali. Sayinza okulaba ssebo. Mwebaza olw'okutubudaabuda ng'ekkanisa yaffe eddaabirizibwa Waterloo, tweyanziza tusiima. Neebaza n'abaweereza webale nnyo Mwami Mutyaba okudduka n'otuuka wano mu kaseera akatono. Twebaziza olw'okutukulembera n'okututegekera obulungi okusinza kwaffe. Kwaya banaye tubeebaza n'omulanga. Ate neebaza ak'ensusso Reverend Amos Kasibante olw'ekigambo ekirungi ky'atuwadde leero. Abagenyi bonna n'abo abaludde nga tetusaba ffenna nga tetukuŋŋaanira wamu banaye mbaaniriza. N'abakristaayo ab'amakanisa amalala bonna gye muli naye nga tuli ffenna ku Zoom tubaaniriza. Temujjanga okwo basaba mukomewo mu kusinza kwaffe buli mwezi. Bwe wabaawo omuntu yenna nga gwe mulundi gwe ogusoose okusaba naffe leero, nsaba oyimirire tukuwuubireko tukwanirize. Any first time visitors to okusinza mu Uganda,
Please stand up so we can welcome you with a hand clap or a wave. Anyone? Okay. Owulira Oluganda ssebo? Amannya go ssebo gwani? Sorry? Kanyerezi? Okay, tusanyusa okukulaba era tujja kusanyuka okuddamu okukulaba wano. Yeah? Okay. Ebirabo ebyaweebwayo mu kusinza okwa January 2022, ebirabo byali pound 71, obweyamo pound 459, okwebaza pound 14, omugatte pound 5, mwana munnya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bassebo ne bannyabo. Era nja bajjukiza bank details abasobola okukola transfer online. Account name okusinza mu Luganda, account number eri 20704954, sort code eri 206788, Barclays Bank. Naye ate okuva ne March okusaba okuddako nga 6 March tujja kuba n'obusobozi okukola contactless payment wano. So tolina kutawaana kugenda cash point, tujja kuba n'akuuma ke tujja okutambuzanga tukozese. Twebaza Mukama olw'okusobola okutambula ne technology. Abalwadde, abo bonna muffe wano abalwadde n'abalwazizza abaagalwa baabwe banaye tubajjukira era tubasabira. Twongera okusabira Mukristaayo munaffe Dr. Godfrey Luyombya nga twebaza Mukama olw'okumusuusa obulwadde obwali obubi ennyo, era twongera okumusitula eri Mukama ebyamagero byeyongere mu lugendo lwe olwa physiotherapy. Yabatumidde nayogeddeko naye, Mukama mulungi akola omulimu. Twongera n'okusabira omusumba waffe Reverend Dr. Godfrey Kaziro, naye omunafunafu naye nga Mukama amukolamu omulimu omuddaabiriza. Okubika Mukristaayo munnaffe ate nga muweereza omwegayirizi omukyala mukwano gwa Yesu Aida Sserunjogi yafiirwa omwami we, omwami Fred Sserunjogi. Mwami Sserunjogi yafa nga 4 January n'aziikibwa nga 6 January 2022. Era mukyala Sserunjogi akyali Uganda. Tumusaasidde nnyo n'ab'ennyumba. Omwami Henry Mutumba yafiirwa mukulu we Dr. John Mutumba nga yafa nga 2 January 2022 n'aziikibwa nga 6 January. Tubasaasidde nnyo ssebo. Mukyala Christine Nabeetawa Nambwa yafa nga 23 January 2022 ajja kuziikibwa ku Lwokubiri okwosa enkya nga 8 February. Mukristaayo munnaffe wano wetwasabanga naye wano omukyala Ferry Kuteesa abadde abeera Notting Hill Gate yafa nga 29 January 2022. Ebyokuziika bijja kututegeezebwa naye nga bisuubirwa okuba mu mwezi guno nga guggwako. Naye waliwo abaana be muwala we Patricia Kuteesa ne Harriet Ssentongo bali wano, nsaba muyimirireko mubalabe. Ne bafiirwa maama waabwe mukyala Ferry Kuteesa, mubabuuzeko bannange temubaleka kugenda nga temubalaze kubabudaabuda. Tusanyusa okubalaba era tubasaasidde nnyo okufiirwa. Mwami Joseph Tomusange oba Ambassador Joseph Tomusange eyabeeranga e Kingsbury yafa nga 3 January naye yafiira Uganda era n'aziikibwa. Mwami David Hughes omukyala abadde wano ayogedde yatufaako nga 22 December n'aziikibwa nga 2 January nga ye mwami w'omukristaayo munnaffe mukyala Harriet Nalum Hughes. Era twebaza mwenna abaaliyo okumuwerekerako ku lw'okusinza mu Luganda Butalu. Ntulina mukristaayo munnaffe wano mwami Dan Sematimba ajjukira abazadde be leero nga buno bwe bubaka. Abaana abazzukulu ne baganda b'abagenzi Mika ne Damali Sematimba abamaze omwaka nga bawummudde. Tusaba Katonda ayongere okutugumya n'okubikka eddibu
ye mwaleka. Omukwano gwe mwalina mwongere okugutwala gye muli ew'omutonzi waffe. Muwummule mirembe, ffe ab'ennyumba ya Mikka Makamba Ssematimba. Tusaba emyoyo gy'abagenzi Mukama agiwe ekiwummulo ekirungi n'abaagalwa baabwe ababudde-budde. Mu kyokubika n'okujjukira, ku listi twalabidde okwongerako Oweekitiibwa Nsambu Musisi guweze omwaka kuba yafa mu February omwaka ogwayita. Tumujjukira n'ab'enju ye, Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Kati njagala okwebaza ekyenjawulo abaawummula okuva ku kakiiko k'ekkanisa. Manyi nti Sunday yayita list y'abakakiiko abapya mwagifuna yasomebwa, naye nalyagadde nnyo okwebaza ennyo Omwami James Mulondo, Omwami Malcolm Kizza, Omwami Stephen Kakooza, Mukyala Susan Kiwanuka ne Mukyala Sandra Najjemba nga be bava ku kakiiko. Tubeebaza olw'okwewaayo n'obuweereza bwe bakoze mu kkanisa y'okusinza mu Luganda. Mbadde nsaba naye tubakubireko mu ngalo. Mukama abasasule era abawe omukisa. Ate era njagala okubanjulira ab'akakiiko abapya kaŋŋambe tuba be mutalabangako ku kakiiko abapya abajja ku mulundi guno. Mwami Enoch Muwanga taliiwo naye nga ye muwandiisi waffe omupya. Omwami Grace Kitayimbwa sebo yimirirako bakulabe bali nnyo. Mukyala Dorothy Mukasa taliiwo. Mukyala Lydia Nbangi mumanyi yimirirako nnyo abo baddemu bakulabe. Yes, nega. Mukyala Phoebe Kibirige. Ne Mukyala Eva Kabunga sinaba mulaba bawaali. Okay. Nga ye mubeezi w'omuwandiisi omupya. Naye tubasanyukidde era twesunga okukolera awamu. Kati bino bye bigenda okubaawo nga 6 March tujja kwera n'okusinza kwaffe okuddirira nga kwe kw'abakyala kujja kulemberwa abakyala. Mukyala Mwanje taliiwo. Mbadde ngenda kusaba abakyala tumulabe okuteesaamu ku ngeri gye tunakola emirimu gyaffe. Naye antumye mbasabe ti ajja kubawandiikira ku mukutu gwaffe ogw'abakyala. Waba walina ebirowoozo, ekirowoozo ekirungi ekyenjawulo, mukubire ku ssimu okireete tugezeeko okunyumisa saviisi yaffe n'obuweereza bwaffe. So okusaba okuddako nga 6 emirimu egya bulijjo mugimanyi gye tukola mu saviisi eyo, mutukire Mukyala Mwanje oba muwandiike ku mukutu tusobole okutereeza ensonga. Kati kino just kijjukizo nga mmaliriza. Nayagadde okubajjukiza ku kigambo kya mental health awareness. Nali nsoma amawulire last week ndowooza. Nenda omwana muvubuka myaka 23 yeddira Ffumbe abeera mu North London nga yali convicted, musango ne gumusinga, yatta omuntu n'akola ebikolobero ebirala bingi. Naye nga bw'osoma story olaba nti yalina obuzibu bwa mental health. Ne ngamba nti banaye tuleme okulagajjalira obuzibu obwo n'okukweka. Bw'oba olina omwana oba omuntu gw'omanyi ng'alina obuzibu, tusobole okubuulirawo bekikwatako, abantu bayambibwe mu budde nga obulamu bwabwe tebunabakomezebwa genda mu kkomera. Ekyo nagadde just kubajjukiza. Ekirala okubajjukiza ku bipya ebiri ku online visa process. Abasuubira okutambula manyi kyatandika mu October 2021 naye nkyawulira abantu abatuuka ku kisaawe okucheckinga in ne babalemesa okulinnya nga tebakikoze. Nga basuubira okufuna visa e Uganda. So buli omu mugezeeko okwe-updatinga mube nga mmanyi ekigenda mu maaso. Then nekisembayo deadline date ey'oku-phasing out old passport ye Uganda. Government deadline yagiteeka ku 4th April. So tuzaayo emyezi nga 2 buli omu bwekikwatako sobole okwogera n'abo abasobola omuyamba. Simanyi bingi, sina kye mmanyi ku ebyo naye mmanyi embassy yaffe esobola okubawa ekiri up to date. Kakati nga tumaliriza February babies, abantu abazaalibwa mu mwezi ogwokubiri, nsaba mujje mu maaso
mwawula basabireko tubayimbire happy birthday then tumalirize olunaku naye nga mwabo mulimu mukwano gwaffe mukwaya mukyala Sarah Luyombya birthday yabaddewo jjo ku Lwomukaaga ali ku Zoom naye ajja kuba mwabo betuyimbira leero. Mwebale nnyo okumpuliriza bassebo ne bannyabo tulabagane mu kusinza okujja kulikulemberwa abakyala nga 6 March mu kkanisa 1 kati aba birthday saba mujje mwebale nnyo. Tewali yazaalibwa mufeefu. Nga bazaalibwa omwezi ogwokubiri tusembere mu maaso olw'obudde. Waliwo basatu bokka yakwongerako kankireke tusabe. Taata omulungi tukwebaza olw'aba abaddu bo n'abazaana bo n'abazaalibwa omwezi guno Mukama. Kwebaza olw'obulamu bwabwe, kwebaza olw'ebitone by'obawadde, kwebaza olw'emirimu emirungi gye batukoleramu naddala abaami abana abayimiridde wano olwaleero omukyala Luyombya. Mukama omulungi bingi ebyetaagibwa mu bulamu bwabwe tukusaba bwongere ennaku nnyingi nnyo mu bulamu bwabwe obawe omukisa nga bafuma obawe omukisa nga batambula mu byonna Mukama. Ekyo banaakikwatangako Mukama kiwe okiwa omukisa. Ebyo tusabye nga tuyita mwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Atimiye tuyimba oluyimba olw'omukaaga 327. Abalina ebitabo 327. Yesu Mukama wange nesigamaniko setya balabe bange nebwebaluma wakubanyowekisa siriko kyetite mongano zakitange mwemulina setani bwabanyuma mitima nyebingi oli wachokuluma nezira mumweti wegendere setani Yesu yakusiga nalikusezereza nekuseguka obulokozi Yesu zewalinaisa okutusekulafe mulikoloto alitulapayali
Emirembe gya Katonda egisinga okutegeera kwonna gikuume emitima gyaffe n'amagezi gaffe n'okumanya n'okwagala kwa Katonda n'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe n'omukisa gwa Katonda ayinza byonna n'omwana w'omwoyo omutukuvu gube ku ffe ffenna guleme okutuvaako emirembe n'emirembe. Amiina. Okusinza kwaffe kuwedde naye omulimu gwaffe gutandise. Mugende emirembe, mwagale era muweereze Mukama Kitaffe. Amiina. Mukama abeere nammwe.